ensonga za Bruno K zona ate zizzeemu ate ne zibeera nga ate zikwata wansi ne waggulu naye nga mwasibye mutya mujja baleko gyonna gye mutuusaako engalo yamanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo mba ntuuse kubeera nga ate nkutuusaako updates mukwano gwange. Yes, nga twakava ate mu nsonga za Horiseth Kigundu oyo ate yazuulibwa nti mutabani wa Bruno K yadde mu kusooka yali munnange amwegaana paka ate DNA we yakolebwa kati nno nate era bizzeemu bw'atyo yagenda mu maaso mbu n'afunyisa omukyala ayitibwa Dolo olubuto era naye bw'atyo n'amusuulawo. Ono nno business lady era kigambibwa nti akolera omukono omukyala ono mu katambi kengenda okubeera nga ate nkulekerako bw'atyo akunnyonnyodde engeri gy'alabiramu Bruno K okumusibisa enviiri okumugulira amafuta renti saaka ate n'okumwambaza n'ebirala byonna ebiringa ebyo. Takomye okwo n'ensonga z'ekisenge zonna munnange azaabizza buli kimu munnange avuddeyo n'akikuba ku mmeeza okwefaananyirizaako nga Vanessa ate kye yamukola. Omukyala ono bw'ati annyonnyodde ennaku ye n'agamba nti kasita yalekeraawo okubeera nga ate ateeka ssente mu Bruno K bw'atyo ne yeekyanga era bw'atyo n'amusuulawo ng'alina olubuto. Kati nno munaye ebyo byate bigenda maaso eruuye yongenda kuba nkulekerako amaloboozi gano gene maaso n'okubeera nga ate munnange obyewulirirako wabula nga byo si byangu n'akamu n'akeddagala. Bruno K ensonga zeera zizzeemu ne zibeera nga ate zikwata wansi ne waggulu. Goodbye for now. Amawulire gonna gengenda okubeera nga ate nfuna ku nsonga zino ngenda kuba nga kutuusaako ate wano eno butereevu. Mwana baby obuzibu bwe nina sina mwono sente sijja kulimba n'amafuta actually sirina mumuroka nkalu nimukukima mwana naye sirina mafuta akalimi kali mu kukaaba so sikobadde okundiposinga kuneona nteredde ku kali mitwalo 10 nenonderako 10 endala kuba kati sirina mafuta dateeka mu mafuta ndimukukima mwana nejjukira kati mukima ku makya nimuteekayo n'olweggulo. Yes. Okay, love. Okay. Pressure ngenda gisala oba nagisaze nadda kubanga it's not good for me even right now. It's just not good for my health. Wetuyomba nga ntandika okusenyo mpeera siwulira bulungi in my lungs so it's not good for me. I think I have to clear my head and concentrate on me and my baby. The rest, I just have to trust you, I guess. Kati munnange nga ndekerawo muwa nnyo ssente. Alabika kyaba ssente olutakoma. Kyaba kubutamuwa ssente. Kyaba kubutamuwa ssente nga nzikendeezezza. Kubanga eri vidiyo nze yagikola namuwa obukadde 3.5 eri eya gye yafulumyanga ebintu bya Vanessa byakakola ki byakabaawo kye bagita batya ng'alinganga awedinga ogitegedde. Then nene endala eno nakamukolera vidiyo 3 waliwo nene endala eno simanyanga ayingiddewo nkufuna baby nawe wonna gwateekamu omusimbi nga nze ateekamu omusimbi nga he's so happy nene esembyeyo n'omunyarwanda olina laavu kati ate gye wali oyagala obeeremu. Yali ankoledde advert namugamba omanyi Bruno soko nkolerayo advert kubanga baclients bange abasinga my clientele esinga eri bweru kati ya Uganda wano ninawo abaana nga 5-6 wandi nkoleddeyo advert ng'owana ebizigo byange advert weeri. Mwana baby omukazi ankubira amasimu ono landlady simanyi nakyamukolera kyokka Ken mbadde mukubira ampe ku ssente naye bali offline. Then oli omusajja wa video we were shooting on Wednesday. I met him yesterday ne munyonyola the video guy. Mutandika mukyokukyankala n'omusimbi gutandise okukendeera w'obadde. Omusimbi gutandise okukendeera sikyamuwa kubanga nali nfunyeemu ebbuba lyange nti kirabika tuli bati babiri. Ate ng'atandise okujja ewange yajjaga buli weekend ng'atandise okujja ewange oluusi tayagala kutubenkinga love. Ngayagala ajjeeyo amakule ku byaki atulagale TV yakadimale mu langi.
Ayenda kugamba lwaki yali kukima ssente. Mami kali tekakwagala kataata. Katuganga katuge. Bwavu bunyongera bannange. Obwavu mukama. Can you imagine? Kakati. How can you be near a beautiful woman like, you know, ngamabu togenda kutosobola kuyima? What kind of nonsense is that? Ayinamu ekizibu mu bintu ebyo naye sijja kigenda mu nnyo. Vanessa yahitingaho naye nze sijja kyogerako ekyo. Ekya gundi kwepiisha ringi. Musajja mukulu tatalongooka bulungi, tali muka bulungi mugatiibwa. Musajja mukulu takuba bulungi salute. Asooka kulaba wano ku ssimu n'alaba abeegira. Naye ebyo tobinjogeza Rita. Stimulating nga gwe omukyala, your job is to stimulate omwami wo, omunuune, omunuuna bulungi, kale omutegeka, you prepare the person. Tanunika. Awunya alumika ndowooza. Nagezaako naye kye nasangayo. Akomba oyo ku mpeke ya shaving oyo. Otegedde otya? Lwaki nawulira Vanessa agamba mbu yenna yazika. Layira? Kati bw'omulaba ashavinze nja kukusavula. Edda tashavinga. Kati ng'onuuna ebyo ebiviiri. Ng'onuuna ng'ayima nti oyagala kukola. Ngabiwunya. Nze nagezaako okugenda wansi naye nakoma. Waba oyagala okulaba ebitotasa. Don't breathe. Onuuna bunuunyi. Naye banaye Rita nga kikyenuuna wekibeera kyavudde mu bufujjo. Ndeka. Onuuna laavu. Twalina laavu eyannamaddala naye nga naye anjagala. Era nga za I love you mweziri naye. Nkugambye omusimbi we nagukendeeza nga ndabika ninayo mujja wange. Awo obuzibu bwe bwatandikira. Omulaba abaalwawo okustartinga generator bw'ogistartinga egaana okukola. Just no tomtemuzandeka. Nze startingako naye like samukakanga oba ki nga ngenda olaba ng'agamba nosiri mu muudu biki ate saagala kukosa olubuto lukyali luto naye ng'amaze wiiki kati ate Bruno gwe mmanyi yali abeera so excited okujja ewange to making love kubanga was his only person naye ate kaakati nagenda okulaba nga nengamba omusajja azze ewange ku weekend we haven't been seeing each other for a whole week ongamba otya nti you're not going to make love to me kitegeeza alina akola ki alina omulala kale gwe kati gwe bajjeewo aba anoonye musimbi ate akagole tekamuwa ssente kaavu. Vanessa yakuga okitegeeza kuvayo yewaava Vanessa nga tashavinga. Ebintu by'okushavinga abasajja tebafuna time era kati nga gwe omukyalo olina okufuna obudde oshavinga ebbaawo omuwakisinge okugjako ng'obanga abantu abasinga bafumbo boogera naye kati bwe muli mu boyfriend status naye nzo because with me and my husband I don't find myself okwebaka naye nga tashavinze I can't twemange naawe agina eri paramount agina eri so paramount nze yekaya asoose okuba bwe nsoose okuba naye nga tashavinga abaana nno nga beefaako ku hygiene omukwate n'omuteeka ku buliri oba mu bathroom it depends on the bath n'oteekawo katawel wansi n'ofuna amazzi n'ogateekamu kadito n'ofuna omusajja n'omulayinga down n'omubamba bulungi omugulu ogumu eri n'omulala guli eno n'olyoka omukalakata bw'oba olina waxi n'omuwakisinga of course it be a bit painful n'omuwakisinga n'omuyisaako kadito konna konna so that obuviri tebumusiiwa okitegeera naye ky'oba omanya awo ne bw'oba mumaze ng'omaze omulongo so you can osobola omunuuna naye tosobola kunuuna bintuntu birina nviiri zikoma eri kabina nnyo tosobola jukira abantu abamu abawala be banuuna paka enena mu bbina kati oyo munuuna otya yenena ajjudde enviiri mu kabina ajjudde enviiri kasolo tosobola
tosobola Vane kunviiri Rita. ojja kulwala Vane kunviiri. Natuuka bwe nti nga ngukutteko ngugira nga ngenda wenti wansi.